olwaleero asimbudde mu disitulikiti Fort Portal okwolekera disitulikiti y'Ntoroko ne Bundibugyo okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe y'eggwanga era ng'ono abadde awerekeddwako abawagizi be. Ono mu kuva mu kibuga Fort Portal poliisi n'amagye bakiri ababadde bamuvaako emabega okutuukira ddala ng'afulumye ekibuga kino ng'atuuse mu kibuga Ntoroko ayogeddeko n'abantu basanzeeyo bw'atyo n'abasaba okumulonda asobole okubatuusa mu Uganda empya gy'agamba nti buli omu wakugiyagaliramu. Tunuulira enguudo ezigenda yonna gye mubeera, tunuulira amalwaliro gammwe, tunuulira amasomero gammwe, tunuulira abavubuka bangi tebalina mirimu ate nga mulina amaanyi mukola. Abantu beena abasinga njagala obabuulira nti mu Uganda empya tetugenda kugula zino motoka za poliisi, tugenda kugula ambulance. Njagala kubabuulira nti mu Uganda empya tetugenda kugula masasi, tugenda kugula ddagala libeere mu balwaliro. Njagala kubabuulira nti mu Uganda empya poliisi egenda kukola mulimu gwa kukuuma abantu n'ebintu byabwe, si kuba bantu kiboko. Mu Uganda empya tewali musirikale agenda kujja kubakuba kiboko nga temulina musango. Kyagulanyi era abasuubizza nti wangula obukulembeze bw'eggwanga agenda kubafunira akatale ka kooko omuva chokoleti olw'ensonga nti kyekirime kye basinga okulima eno. Muli balimi eno n'egye tugende Bundibugyo eno wavaayo 70% eya chokoleti akola eya koko akola chokoleti naye temulina yadde factory. After 40 years myaka 40 eno wandibadde tewavaayo koko wandibadde wavaayo chokoleti ng'awedde. Yeyongedde mu disitulikiti y'Bundibugyo okusaba akalulu nga laale ebadde mu kisaawe eky'eBundibugyo era ng'eno mukyala we Babi Itunga asabye abantu b'eBundibugyo okulonda Kyagulanyi naddala abakyala basobole okufiibwako naddala ku nsonga y'emirimu awamu n'okutereeza embeera ey'amalwaliro. Olinzisa amalala olumu mu masomero 10 twaweerera abaana abatasobola na kujjukira lwa gye baali bagenda okudda singa tetwabaweerera. Era abaana abo bakuze abamu bagenda ne mu yunivasite. Honorable Bwambale webale kwagaliza abantu ba Bundibugyo era tubadde tusaba Katonda akusobozese bakulonde osobole okubaweereza kubanga olaba oweereza mu katundu akatono k'olimu ate olwona ogende wanene. Kyagulanyi asiimye abantu b'eno olw'okumwaniriza mu ssanyu n'agamba nti ab'ebyokwerinda bwe batabakolako ffujjo nga leero bwe gubadde tebaba na buzibu bwonna. Munnayuganda era njagala mwena mubeere bw'omutyo, obeera omukunju, oba oli mwamba, oba oli munyankole, oba oli musoga, oba oli muteeso. Njagala okusaba tribe egireke mu nnyumba yo bw'efuluma ffenna tubeere bannayuganda. Enerere generation ey'enjawulo egenda okugatta Uganda era mission gye tulina yakugatta Uganda. So mu Uganda ogenda kuddamu kulaba pulezidenti nga bafuga kumala myaka. Asabye ab'eBundibugyo okumwesiga bamulonde asobole okwongera ebikozesebwa mu malwaliro, amasomero kw'ossa n'okuzimba enguudo ez'omulembe. Emmotoka ze mulaba ez'amagye ne poliisi zingoberera Uganda yonna. Buli lunaku baziteekamu amafuta, buli nnaku bafacilitatinga abasirikale, si kugenda kola security ne kugenda kutiisatiisa bantu. Naye ne bwewalerawo accident wano tosobola kulaba ambulance. Eno naye abasuubizza okubafunira akatale ka kooko kw'ossa n'okubakolera oluguudo. Eno naye abasuubizza okubafunira akatale ka kooko kw'ossa n'okubakolera oluguudo lw'eggaali y'omukka okugonza ku by'entambula.